Namayumba Bwetugenda kulonda abasente beba district ne ba councillors baabwe betute district chairpersons na district councillors, male councillor and female councillor. Male omukyala ayinza kubeera mu abo. Kati enteekateeka etandika nkya kulonda ku district yonna mu polling stations zaffe 2252 tugenda kubeera n'okulonda kuno tutandika ssaawa emu kutuukira ddala ku ssaawa 10 naye anaabali mu layini kuva ku ssaawa 10 ajja kukkizibwa n'alonda. Ebyokozesa byonna tubirina. Twatandise jjo kati bwe twamaliriza the national level parliament ne president kati tutandise local government. Jjo twabadde n'okulonda okwaba abakadde abaliko obulemu n'abavubuka ku level ya municipality byawedde jjo. Leero tuli mu kulonda special interest groups ku level ya district, still abakadde abaliko obulemu abavubuka and workers ku level ya district. Enkya tukirira ku district level chairperson n'aba councillors. Tukeere tukuuma obudde tulonde. Bwe tunamala kulonda tudde waka tulinde ebinaava mu kulonda. Candidate na agent omu bye bajja kukkirizibwa kujja ku tale center kugoberera bwe tunaba tulangirira. Still munaaba mutuuse ku tale center tubeere bagumiikiriza, tubeere bakkakkamu kubanga process tuli bangi. Kati electoral areas tuli mu kugata electoral areas 103 ez'aba councillors abagenda kukola district council. Kati ogatteko ne chairperson LC5 amalayo district yonna. So embeera eyo yeetaagisa obukkakkamu n'obugumiikiriza. Singa abeerayo ensonga yonna yoba tutegedde tubuulireko. Security kweri teri muntu yenna ateekwa kweraliikirira nti bwe naaba nvuddewo akajja kulonda oba bajja kunkuba oba bajja kukola ki. Nedda. Ojja kujja n'olonda bulungi n'oddayo waka. Kozi katononye ku kana twalaba nga yali nti mu kalwa akawedde. Oluno omulundi guno abalonzi bakuba bakakyepabaga bajjumbira okulonda ku ngeri okubakwata kenye ate nga kwali kubasoma. Ekunda emu kati kitakoza okusigajja n'enjulu n'ebisaanikira intelligence okulonda abaana okukiza n'okutendeko nga kisinsiiri. Kati ntandise ebyokukozesebwa byonna biri mu kugenda mu field. Twagala nti bituukeyo obudde nga bukyali. Tulabire ddala ngu bye twetaagisa kukozesa byebyo bye tulina. Tetwagala kutambula ku makya nga tuli mu kupapiirira. Oluusi oyinza kutuuka ku polling station ng'ebbeseni emu evuddeko. So kyolaba tutandise kusindika ebintu bino bigende bye bibeere mu field.
njagala kubiriza abana Kisumu na eno stage gye tutuuseeko nayo nkulu nnyo eri ng'eri gye tuvuddeko gye twali tulonda omukulembeze w'eggwanga n'abanaatukiikira mu parliament kati tutuuse kwona tuli kumpi gwe tusula nayo ku kyalo kimu LC5 chairperson wankizo nnyo kulabirira ddala nti n'atunuulira budget efudde mu central government ne batunuulira abakozi aba local government engeri gye bakozesaamu sente zino. So vaayo olonda omukulembeze w'oyo wa LC5 kubanga kati bw'oba tuvuddeyo n'olonda anaakulondera oyo tojja kumunenya singa ayiseemu akola by'otategeera. Kansero ono yakuli kumpi yategeera nti ewamwe ekkubo bbi yategeera nti mulina amasannyalaze yategeera nti mulina amazzi yategeera nti amasomero tegaliyo ate bye baleeta ebiteeso byammwe ne babiteesaako ku district ne biva ku district council ne bigenda ku parliament. So bantu bakulu nnyo okulonda kuno kukulu nnyo kwa local government tukwejumbire tusigala waka tuje tulonde. Omulundi guli obuuma bwagaana okukozesebwa bwagaana okulonda kuno okugenda okubaawo mugenda kukozesa obuuma buno oba mwabivudde? Ekikulu nnyo ku mulonzi register mwoli mu register mwoli obuuma bunaabeerawo tujja bukozesa bwe bunaaba tebuliyo register mwoli kyekikulu. So tukeere bwe tunasanga register yaffe tujja gikozesa bwe tunaateekawo obuuma tuba tukwagalako ekinkumu bwe tubanga tikiriiwo tuba twagalako face tujja bukozesa ebyo jangu ku makya beisaawe emu ng'otuuse ku polling station ye tulonde obudde bukyali tumale obudde bukyali tuvale polling station ng'obudde bukyali so that abantu bange bano batambula obudde nga bukyali baleeta results ku district. Kama nsanse okumbuuzaako erinnya nze Sava Buyondo candidate w'abaliko obulemu Wakiso district. Kama ng'ombuuziza ku nsonga eya budget yaffe ekyaliyo ddala ntono. Twebuuze lwaki ntono. Tulinawo zino ssente eza PDM bwe tugendayo batugamba nti mugende mu special grant naye aliko obuwakuzi bungi wadde wansi bamuggyeyo naye budget tusinziira ku revenue collections obuzibu obuliwo budget yaffe naffe abakulembeze tusaamu endowooza zaffe endowooza zerujja eri abantu naye tebabissa mu nkola. N'ekirala Wakiso district erina omusolo gw'amaanyi era mungi ddala ebintu biringa 2 nga 3 ebivaamu omusolo. Tulina land Busiro n'Ekyaddondo omusolo guvaamu ddala mungi ddala naye waliwo wegubulira. Ekyokubiri eggwanga lyaffe likola amateeka aganyigiriza abantu abalala. Wakiso district tulina amagombolola 6 ne councils 9 ne divisions 12 naye amagombolola g'emizawo district gali amagombolola 6 kyokka eryo nevaayo abaka bajja ku district ate nga teri kivaayo nga ffe Wakiso ate ne munnamubejja amazzi twakola petition nalyayo nti walako gavumenti tumugamba ebyo ebyagendamu abantu aba mwezo nti divisions oba nti mwezo nti municipalities tufuneyo percentage wakiri ejje buki ku district bevaayo ababakiikirira. Ekyo tulina ekkubo lyaffe lino nze kyamanyogedde ebyo ndi finance community and planning and general duties. Tulina ekkubo lyaffe lino erya highway express Entebbe eyo livaamu esente empitirivu. Twatuuka Minister of Finance atuuka ne gundi Minister tumugamba balugambe ekintu bwe kiba nga kiri mu district yammwe oba woteri evaako omusolo naye kube twawadde petition nabanyana kolebo nabanyagamba ekyo kyamusukka
nyenge ekkubo lyaffe erya Highway Express Wakiso district yaffe aba launchinga tuseyo mukie Kisanja ne Wakiso community ne baba balwadde 5% ku sente zisondebwa ku Express Wakiso tubeera mu nsonga y'omusolo kale baddemu obwenkanya nyingi gamba twafunye ba 52% eri abaliko obulimu tutya tulina bannaffe nga tusobola kutambula nze kati nganze omubaka nze okujja mu nnyumba ne bannanga ab'oku byalo ab'emiruka amagombolola aba disitulikiti ekintu ekyo abateekateeka abalowooza ku nsonga y'abaliko obulimu okutambula owa nabadde wano ku munisitule babadde bulungi nnyo baladdewo nabuno engeri buno ey'obuuma nga mulina okussaamu ekinkumu tulina abaliko obulimu nga talina ngalo ng'embooli gyagikuguja gyonna yaba agenda kukola atya ekirina kirabe akakiiko k'ebyokulonda kawulirize buli ndowooza ya muntu era kagisse mu nkola ekirala kati nga ffe waliwo tutunze nga 21 roadmap etugamba 29 kati wano tugenda kuluzinga abantu baffe oli atono kwenyigira bannanga tisaakoze eki bakisaze kulonda roadmap yaffe ya special group yogera 29 kati nabadde wangamba ate kati ekyanga 21 onogenda okulonda eggulo twadde mu kalulu aka municipality roadmap ebira birala awo mukama waffe bya mukama tusaba ensonga yaffe eyo oyuzeko kati bo baba wansonga kyokubanga batisiza era kati ffe tulinga abantu abateesalirawo lwaki wabasanga ne baze kutwebuuza era ssemateeka g'eggwanga atugamba obuyinza buli mu bantu ngendowooza si mu bigambo si mu bikolwa ekirala tulina obuzibu naddala kati nga ffe ku levu yaffe ey'amagombolola eya disitulikiti eya municipality bwe batulonda taliwo ka transport tutambuza abantu baffe naye ku national level bwe batonda ba MP abantu abo babayiwa transport naye ate nga kabe wagombola aliko obulimu balina kumutambuza n'omukadde naye ffe ekyo twakola petition twakiddangamu wadde kintu kyonna ekikyamu nnyo mwenna okusookera ddala nebaza bannamawulire baffe abatubeererawo ennaku zonna kubanga mu eddoboozi lyaffe okusobola okutuusa ekyo pulezidenti waffe gwe tuba tutasobodde kusisinkana osanga nga naye yeekanga nga ebitunyigiriza wansi akoze eki bimutuuseeko. Amannya gange Mumbejja Mazzi Deborah Nakayenga, omubaka omukyala akiikira abaliko obulemu ku lukiiko lwa Wakiso. Obuzibu bwe tusanze okusookera ddala twebaza nti NRM party kye kibiina kyokka ekirina structures ez'abantu abali vulnerable ng'abakozi, abakadde, abavubuka n'abaliko obulemu. Naye olwaleero enkola yaabwe ekyuseemu okuva emabega wonna bazze bakonsidalinga transport refund ow'abantu abaliko obulemu kubanga bw'otunuulira enkula ya Wakiso tulina amagombolola 27 nga tukwata e Bussi Kasanje ne tujja e Busuku Magombe ne tugwa Entebbe Kira municipality ne Kasangati. Eyo yonna amagombolola 27 tujjayo abalonzi. Ate tuli nti abantu abaliko obulemu tuli mu bigundi ebyenjawulo mu bulemu obwenjawulo. Tulina abamuzibe enganzi, tulina abakiggala, tulina abakozesa obugaali nga bw'onooba oyagala eggwanga lyo n'omwoyo gw'eggwanga gwe tulina naffe tetulina kubeera nga tulina okubeera nga twenyigira mu kulonda. Kati mu kujja olwaliro tubadde tuzze okulonda abakulembeze baffe, abantu baffe tebabadde facilitated, tebaweereddwa transport. Ne tusanga obuzibu nti tugudde mu mabanja agatubanjibwa kubanga omuntu asobola kumutransportinga kumujja Bussi ku kizinga omuleete Wakiso ku district ajja alonde ogambe nti no tojja muwa transport refund. Tunyigiriziddwa ng'abantu abaliko obulemu ku ludda lw'abavubuka be bamanyi oba bo baba considerinze n'abakadde n'abalala. Naye olwaleero nze nvuddeyo okwogerera abantu abaliko obulemu. Ate kino kiyinzika okuba nga kyakoleddwa eggwanga lyonna nga bannakyewa bwe baba tebavuddeyo kujja kutunuulira nnonda yaffe y'abantu abaliko obulemu, tujja kusigala nga tukola ki? Nga tunyigirizibwa.
national chairperson owa party yaffe n'omukyala Honorable Rosemary Seninde kubanga gw'obadde okola ku bya mobilization tubeere nga eddembe lyaffe lirowoozebwako kubanga bwe liba terirowoozeddwako tuba tugenze mu kuviolatinga sustainable development goals akawaayiro akagamba nti no one can be left behind. Twagala kusigala mabega, twagala okugabana ku keeke y'eggwanga, twagala okulonda abakulembeze baffe abalungi naye ako kokka katunyigiriza olwaleero era ndi ready okutwala petition yange ogiwa Secretary General ku offices zaffe ez'ekibiina kyaffe. Amannya Alhaji Abdul Kaggwa omukiise ku district y'e Wakiso akiikirira abakadde abaami n'abakyala kubanga sekiteri emu y'abakadde tubagattira wamu. Ndi musanyufu okulaba nga tutuuse ku lunaku luno olutongovu olugamba nti tulina okuba nga tulonda olunaku lwaleero abakadde abaliko obulemu nga sekita yaffe bwetambula n'abavubuka. Tuli basanyufu olw'obuwanguzi jjo butwatuuseeko mu municipal councils ezitwala eggwanga lyonna. Ng'olwaleero tuli ku mutendera gwa disitulikiti ogwo Mungu guyampandako eddusu n'abatuuze bange nga bali n'abatuuze baffe bonna nga bali wamu ne banzikiriza ne bampa ekisanja eky'okuddamu okubakulembera. Eno Kaguta Museveni okuwangula entebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga mu mbeera esinga obukkakkamu n'obulungi newankubadde waliwo ebyabadde birimu naye Katonda ono yatuwadde embeera enzikakkamumu mu kitwabadde tusuubira era tusaba atutwalizaawo. Mpozi ensonga enkulu ey'abakadde kanze ku nsonga z'abakadde. Abakadde wankubadde tuli basanyufu batwongedde akasente n'emyaka gyegyo nga bwe mwagifuna tulina essuubi nti gijja kutuukira ddala ku myaka 65 n'akasente ne batwongerako akasente. Tuli basanyufu eri pulezidenti w'eggwanga waffe. Mpozi era mu kutwongera akasente abakadde nti buli mwaka abantu bayongera okukaddiwa naye ebizibu byaffe bingi. Kati kyabadde nga mu kulonda omuvubuka watambulira okutuuka ku balondera omukadde si watambulira. Bakadde baalirabiddwamu ak'enkizo kubanga Mungu yakigaba eky'obukadde bangi tebatuuka mu myaka gya bukadde wadde kumulisaako n'envi ku mutwe naye baba tebaganye kubeera mu nsi. Katonda atuusa ekiseera n'abajjamu. N'olwekyo nze ŋŋamba bammemba baffe aba paalamenti mwalabye erigiimu gye baakaddiyiza okwo kwe kukaddiwa. Erigiimu eyo yonna baagikaddiyiza ne bagifulumya. Kaakati bagenda kujja kubawa ku bifo byaffe eby'abakadde gye baba balina okukola ki? Okwesimbira. Waliwo ebintu bitugenda nga tukola ki? Tuwandukamu ng'abakadde naye babeera mu paalamenti tebayinza kumanya kulowooleza nti emyaka gijja kujja obe nga tofudde obe ng'ofuuse ki ng'oli mukadde balina kuyiiyiza. Ninsaba abamemba ba paalamenti mbatuma nze district councilor w'e Wakiso baba batudde abali mu eggwanga lyonna bapulaningira abakadde. Abavubuka nabo baakagenda mu paalamenti si bbanga ddene nnyo naye abavubuka batuuka mu paalamenti bapulaningira abavubuka ne bapulaningira abavubuka
era bw'eba ensako ey'abavubuka teyenkana y'abakadde. Abaliko obulemu nabo baakagendamu naye ensako yaabwe teyenkana n'ey'abakadde. Eyaffe ensako eri wansi nnyo. Ne bw'otuukagala ne ku disitulikiti olaba ssente ezijja ez'abakadde ziba ntono. Kujjako pulezidenti waffe eyatuwa ku bammemba ba paalamenti. Sijja kukissa ku pulezidenti waffe kubanga be bapulaningira eggwanga. Batupulaaningire ng'abakadde nabo bamanye nti bali mu paalamenti naye nga bagenda tuuka ekiseera baveemu ng'abaavuddemu bisijja kumenya mannya. N'olwekyo tuli basanyufu olw'olunaku luno olwaleero bannaffe abaliko obulemu n'abawaakazi. Nasali Jennifer nga nva mu union ekikulira abakozi abakola mu farms z'ebimuli mu Uganda. Nesimbyewo okukiikirira abakozi mutendera ogwa disitulikiti nga omukyala. Okulonda kwa leero kwa mirembe naye abalonzi bakyali batono ddala era tewali layini wadde atuuka yalonda. Nagenda tusuubira nti abantu bajja kweyongera okujja. Kirungi nti abakozi beenyigidde mu kulonda kuno omwaka guno naye wadde nga era owulirayo amaloboozi nti oba oliawo waliwo ba employers abaaganya abantu abamu okugenda okulonda, abalala nga babalagira n'okubalagira bw'ogenda okulonda londo ono. Ebyo byennyamiza naye regardless okulonda kugenda mu maaso olwaleero. Okusookera ddala tulina ekizibu kya casualization of labor nti ba employers tebakyagabira bakozi contract ziri permanent. Omuntu bamuwa contract ya myezi 6, contract ya mwaka. Omuntu abeera nga akoze emyaka 10 naye nga ali contract ya mwaka. Omuntu oyo tabeera na job security. Kiba kitegeeza nti contract yo wonna weebeera ng'egenda okuggwako obeera ku bunkenke. Era mukama waawo aba asobola okukozesa kyonna ky'ayagala okukozesa kubanga kugamba bw'otakola kino contract yo sijja gizza bujja ate ng'okimanyi nti omwaka ogujja omwezi ogujja oba wiiki ejja contract eggwako. N'ekirala tukyalina obuzibu bwa protective gears mu bakozi mu sectors ez'enjawulo. Osanga omuntu nga talina bikozesebwa biyinza kumutangira kufuna buzibu ng'akola. Ebyo nno n'ebirala bye bimu ku bisinga kati bye bimu ku bitawaanya embeera abakozi ze bakoleramu. Amagezi gempa abakozi bwe bati. Tulina unions 57 mu Uganda. Labor unions ebibiina omwegatira abakozi. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakozi. Zino z'ensonga ze tukolako nga unions. Abantu abakola bonna kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli muntu mu sekita mw'oli n'otegeera union ki entwala. N'oyingira mu union eyo bw'ofuna obuzibu obeere ng'omanyi wa aw'okutandikira obeera omanyi ani gw'onoolopera kubanga ogwo mulimu gwe tukola okuteekawo enkolagana ennungi n'okulwanirira eddembe ery'abakozi n'okutabaganya omukozi n'omukozesa. Nasali Jennifer.